Abantu babiri abategeerekese nga kuliko Saddam Waiswa ne Juliet Mirembe bakubiddwa amasasi ku ssaawa emu n'ekitundu ekiri ekikeseza olwaleero agabajje mu budde mu kibuga ky'e Jinja. Abadde avaamu adduka ne bamukuba oli. Ababiri bano babadde ku kyalo Lwanda ekisangibwa mu ggombolola y'e Jinja North mu kibuga Jinja era nga basangiddwa ku kisaawe babadde bayimiriddeko. Basoose okuba mulenzi okuba amasasi omuwala yayenda okulumuka akole ki ave okumukuba amasasi. So that's the story. Enamiza bana ife babiri bakubibwa amasasi babaire mu mmotoka yayibwe ayikiri kwewundisa omulambo ogundi gulyere ogundi gulyere bakubye bajja okwetegereza nga bayisa abantu abali ku kisaawe bajja okutuukawo nga aliwo emirambo ebiri ogw'omulenzi Waiswa n'omuwala Juli. Mu kiseera kino abatuuze bakyasobeddwa kubanga entiisa bw'eti ebadde tebeerangako mu kitundu kyabwe oluvanyuma abatemu bagenze n'emmotoka bano gye babadde nayo. Kirowoozo okuba nga babaire bayiba emmotoka bajje nayo kale twalipootera poliisi yasobola okuyida. Oluvanyuma tukitegedde nti emmotoka esangiddwa nga yalekeddwa mu bikajjo e Kakira. Tukoze omulimu emmotoka eno ne tugizuula mu bikajjo Kakira Town Council still district yeji. Poliisi egamba etandise okunoonyereza ku ttemu lino. Mu mmotoka era mubaddemu amasasi 4 rounds of AK-47 ammunition. Kati buno nabo bujulizi naye obujulizi buli scientific. Abatuuze mu kitundu kino bagamba nti guno gwe mulundi ogusoose obutemu ekika kino okutuuka mu kifo kyabwe. Emirambo gitwaliddwa mu ggwanika e Jinja.